Thank you very much. Teacher Mukono, Seeta Junior School Mukono campus. Not forgetting the director, human resource. Matamu Nagawacho. Airtel Uganda. For you have done us well. You have done us well, Airtel Uganda. Thank you so much. The guest of honor is here, ladies and gentlemen, that we have been waiting for. Yes. In the company of the head of school. Yes. Reverend Sister Nam. Smile and have your child enrolled. There we go. There they go. Mufumbiro. There we go. Mufumbiro, Mufumbiro. Mufumbiro, Bigida, Bigida, Bigida. Mufumbiro. Honorable, thank you so much. So the winners, you're enjoying the book from our chief. Join us. Mufumbiro, join us. You are number 3. Nekibayambako okubandira mu basoma bangu okutegeera ebyemizannyo ng'emubimanyi bireeta okukolera awamu team work. Ekyo kikulu nnyo. Ensi yaffe no gyetuyitamu erina ebisomooza bingi. Buli muntu abeerawo ku lulwe naye kati abaana nga bano olaba nti bwe bajja mu kisaawe nga balina bye bakolera awamu bakula bakiyize bakula bakyagala ne kibayambako okufuna enkolagana ne bannaabwe buli kye baba bakola omuntu n'atabeera bw'omu ebireeta olusi selfishness mu bantu. Omwana aba yakyambako ne munno omupiira mu kisaawe obanga baddukirako mu ttiimu emu ne bwe bakisinkana abantu bonna babanga ba Luganda kuba ebintu ebyo bibaleetera okukolagana n'okuwuliziganya. Naye ng'ekikulu mu byonna nti bwe tutuuse ebyemizannyo bikuze nnyo mu nsi yonna. Bino ebintu ebikozesebwa mu byemizannyo biri ku buseere. Oyinza okusangawo ng'omuntu okugula engatto esambirwamu omupiira mitwalo 15 kumpi egyo $50 50. Gino emijoogi gye mulaba abaana gye balimu olwaleero giri wakati w'emitwalo 25. N'olwekyo ekyo kiva ku misolo egibiriko. Naye bwe tuba tutegedde nti ate ebyemizannyo ddagala lyennyini eriyamba ku bulamu bw'omuntu mu kifo ky'okulinda okujjanjaba oba oggula eddagala. Ate amanya nze Sister Namala Crispina, head teacher Seeta Junior School Mbalala. Olwaleero tubadde tutegese omukolo gw'okutumbula ebyemizannyo oba tugiyite sports day ku lw'abaana baffe okwongera okutumbula ebyemizannyo mu baana ng'oggyeko ebyobuyigirize bye tumanyikiddwamu. Era tubaddeko ne houses 4 ezikompitinze olwaleero era n'abawanguzi abasumuse ku bannaabwe ne baweebwa ebirabo n'abaana abalala. Era emizannyo gino twagitandika n'omupiira ne tuzzaako okuwuga. Leero tusembyeyo n'emizannyo egy'enjawulo egibaddemu okudduka awamu n'okuzannya okw'okukozesa ebintu oba tuziyite field games. Abawanguzi baffe baleero babadde Lwenzori era ne baweebwa ente, ne baweebwa ekikopo, ne baweebwa emidaali, ne baweebwa keeke ennene, ne baweebwa ebbaasa ebaddemu essente ezinayambako ku by'okuliisa ente gye banaaba balinayo. Ne houses endala ziweereddwa embuzi, ne ziweebwa ekikopo era ne ziweebwa n'ebintu ebirala ebirimu ebbaasa ezinaabayambako okutegeka okwebaza abaana abeetabye emizannyo gino ng'akabonero akongera okubasikiriza okusigala nga beetaba mu mizannyo. Ffe ng'abasomesa era abali mu masomero kya mugaso nnyo okulaba nga tutumbula ebitone by'abaana kubanga si buli mwana yenna nti era agenda kukolera ku magezi ag'omu bitabo okubeera ow'amaanyi. Abamu balina okuzimbibwa nga basobola okutumbula ebirabo byabwe oba ebitone byabwe okufuuka kye bali mu ggwanga kubanga tulabyeko bangi abalina gye batuuse. By Moroto 84 points. Moroto members. We want more male parents for Rwenzori. Have been defeated, ladies and gentlemen, by the Elegant Boys in the tag of war. Male parents. Ladies and gentlemen, we are going to have the girls
We want more male parents for Rwenzori.